nayogeddeko ne Honorable Helen Nakimuli kuba tubadde tulina enteekateeka ya meeting y'olunaku olwaleero y'ababaka b'opposition nga tugenda tutuula ku discussingamuko kweno bill sovereignty bill gye baleeta kubanga yabadde agicoordinating nga shadow minister for information era nangamba ndi mu kuvuga ngendako mu ddwaliro wano okufuna ku surgery si y'amaanyi nnyo bwe yaŋŋambye era bwe naagimaliriza nja kuddamu nkuwe report naye enteekateeka za meeting zigenda mu maaso eno ne mugamba kale katusabire etambule bulungi ebyembi bwe bamuyingiza mu theatre teyavuddemu nga mulamu naye batugambye nti bakyakola tests endala n'abakugu be bayita ba toxicologists okutegeera ensonga ez'enjawulo kiki ekyabaddewo era batugambye n'otugamba bagenda kukwatagana n'eddwaliro eryo gye bamulongoosezza baliyita Alexandra Medical Center okubakolako audit okutegeera process yatambudde etya obuzibu bwajjiddewa so ebyo byonna nga bamaliriza obikola batugambye bajja okufulumya report ey'enkomeredde. Kyangu nnyo okukiikirira abavubi naye nga tutegeera buvubi. Honorable Nakimuli y'omu abadde ategeera obuvubi nga waba akunyumiriza buvubi abunyumyanga omuvubi. So abavubi bafiiriddwa nnyo kuba lino libadde eddoboozi. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.